Tanza kulala. Kali munange. Nebali ddala yonna. Ngwa ko mukafu mali waliwo tunuli ngwa waliwo obuka nandi kakati munange. Munange guma tubirewo. Ate tutambuze obulamu. Mungu bwatu buyagera. Basebe bannange yanzinya tweyanzige guma. Fenna tugumye ate ndaffe kati tuyongera kugumira kumwe. Ayina emikwano ejijja ne gitulabako. Kugumya. Jatu wangu gumye mukwano. Omwana oyo abadde akwagala. Obulamu bwonna omuwulira nga bukkiriza Bwajjati nkubuulire omuntu kyatamanyi obulamu bwe bwonna okuyitiriza. Tabuliki n'Hajjati. Ensinga eyagala Tabuliki n'Hajjati. Nga yamwogeddeko Hajjati. Tabuliki ng'omanya nti singa oba oli awo bino byonna tubyogera nga tuli mu ssanyu ffenna. Nga tuddayo mabega tuddayo ketuddukanya omwana yava atya wano genda e Sweden yatambula atya wawulira otya yakomawo atya byonna tubyogeramu naye atuuka time n'ogaana kati ntandikidde wa Mukama. Kwebaza kintu kimu Katonda bali kuyamba namutuzaalira najja mu nsi n'amuwangaaza eri ebbanga ife ababadde naye bantu bangi batukubidde amasimu naddala nze noono nga balowooza oba ffe twagudde eddalu ebyaddala abadde batukubira essimu ngagamba mulabika okuba kati ono yadde tanakuggyako mu kamera bamuyita Saala naye abadde mukwano gwe nnyo nga basaagirira nga babeera awo obadde omulabanga era ono ye abantu badde balowooza oba yabadde ki. Saala oli bulungi? Ono bamuyita Babije muyimbi tutambuddeko naye abadde ayina ajjadduka n'agamba sinabagira kampitireko awo nabeko nange kuba twali tugenda oziika naye nga alina ebimutawaanya n'atasobola ng'akatuyitirewo okwo tukulabeko oba oli awo tetusobola kugumya bbanga lyonna naye naffe bennyini tutula wansi ku myaka gyaffe nga bw'ogiraba tugaa kiki kye tuyinza okukola aboya muki bwe tusobola okukola kiki kye tusobola okubeerawo mu buli mbeera twandibadde tusobola okubeera nga buli wobuuliramu akakuluma ng'olina eddwaliro muddukira nga tulikiryalinga singa tuba tulina obusobozi kubanga bye bimu ku ebintu byabadde ng'abeera awo n'agamba Tabuliki ankubiddeko naye teyawulira bulungi naye tumalize mangu tugende tumukole ki. Oba oli awo ebigere bino bitulese olwaleero tetulina nnyo kyamaanyi tetwagala kuzza mu bulumi kuba naffe tubutulunyigiriza naye abantu abasinga adde bakubiranga bagamba oba oli awo genda olabeko okwo Tabuliki yagumye mangu okusinga ku ggwe mugende mumulabeko so tugamba katujje tukulabeko. Ate bw'olaba kunze egamba ate naawe oguma nonga ati oba oli agumye naawe akodema ate singa osanga nga njibi ate kikukola kikukosa nnyo okuyitiriza ddala kubanga kufuna naye nga si byangu naye nga weekwasa katana n'oguma. Watolaba nze tulaba vidiyo nakali mbeera ku ssimu mbaddeko bonna obuzzayo ku TikTok bonna mulaba nkubuulira n'oguma olaba nti wakati nkole njala omutima gugume oli onaga sijja kulaba oba oli awo oyogera n'oyogera kumala nti kiwedde nze ndowooza ekibadde kisinga n'otubonyabonya ffe nze n'ono twagenda olwamuva okuziika nze bwe navaayo okuziika ku Sande nalowooza nina obuvumu obusobola okugenda ku rediyo nkole naye bantu ddawo Babiji tayimu yali ebulayo essaawa wange emu ogenda ku mpewo nga ndeeva omumanyi bosi wange yansanga akutamiridde bwe nti teyategeera kikyaliwo akutamiridde naye nga mazika gantuluka nakolako kukiva naga bamanyi yenda ewaka kati awe nadda ewaka bwe nategeera nti mutuufu mbadde siri strong enough ogenda ku mulimu nsooka nzira ewaka malayo ennaku zange zemmazeeyo bwe nagendedde ku bitanda chupa amacupa ku macupa naye nga nekibanze njaba sikikola ki sikitegeera endu gyonjo n'emisuwa ginuma mbisoye nga bakugamba ng'owuliranga munda muli eri ng'owulira kankanirira bijaketi
ensooka niraliikya namwe oba nalwadde biki naye nga amuke